Dr. Jose Chameleon ne Juliet Zawedde munnange buli lukya omukwana ate gweyongera bweyongezi kyebeekola mu America. Wuno Weasel munnange obwedda abayimbira oluyimba wali ate olwa laavu era nga bwe yeekola obusolosolo mu katambi mwana mulenzi Weasel ate nga munnange Abba Makasi wuno avuddeyo munnange asumuludde aleese munnange tune empya. Bampita Jaminati sinzira ku Jaminati Yugi ngenda kusaba video ogimpeere like obeera nga tonaba n'okusubscribinga nakyo kibeera kitambulira ddala bulungi nnyo. Sigenda kulwisaawo ngenda sooka ate munnange nkubuulyeko ku Dr. Jose Chameleon munnange ate ku butambi obw'enjawulo obumu ku bwo ate obuli mu Getting Viral ate wali ku mikutu egy'enjawulo era nga munnange Weasel Manizo leero yabadde abayimbiramuko wali oluyimba olwa laavu ng'aluyimbira ate wali mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon kw'ossa ate n'omukyala Juliet Zawedde bali bulala ennaku zino muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi era nga w'obiwulira muganda wange ate ebitambula era nga bulaba mu katambi awo bwe kiti. One step at a time, one step at a time, one step at a time, 2025. Naye nga bwe kityo munnange ate bwe kitambudde ku sayidi eyo era nga ku sayidi y'emu munnange mwana mulenzi Weasel Manizo atadde munnange oluyimba olwo alutadde wali ku mukutu gwe munnange ogwa TikTok olw'omwana mulenzi mutabani wa Chameleon muyite Abba Makasi era ng'avuddeyo munnange n'asampolingamuko ate bafaanizi be wali ku luyimba olwo era nga w'owulira nga we lutambula bwe lutyo. Don't listen to nobody. Nobody should tell you a thing. Be yourself. Naye ng'oluyimba olwo munnange Jessica Sample kaatadde munnange ku mukutu ogwa TikTok. Omanyi abaana baatandise dda olukola mudda challenge. Genda olukebereko, genda munnange ate ku page ya Weasel okebere munnange oluyimba yalutaddeyo dda Jessica Sample kokka. Oluyimba lulaga nti luli mu kutambula okukamalako obumazi. Ye mwana mulenzi nno muyite Abba Makasi mutabani wa Chameleon. Kale munnange kankuggyeyoko awo katono era nkulageko jjukira nti nno nkutte Mayanja family gye ndiko era nga Weasel Manizo era ku sayidi y'emu wali munnange ate mu America kyeyeekola muganda wange kika nnyo muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi abadde agoyinga crazy ne taaba muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi. Jjukira nti nno ebitrading nga mbijjayo ate ne mbikuleetera muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi. Sooka olabe gye bigweredde mu katambi mwana mulenzi Weasel bannange bino byo muganda wange ate sigina kubeera nga nkulwisaawo leka nkuwe katambi kano naawe olabe nga bwe kibadde bwe kiti. Bwe tutyo tunakasigala tuddamu kakwatako n'omukono ogukutte essimu ninga akutte mu fuliiza sikuwulira wowe ninga ate kasigala bakanywera wabweru kyokka teri nno sino labayo naye mayifule ndi furiigi bbiya nteeka wabweru era furiigi sitawana siteeka na wabweru nteeka mu galaji eba nansibe naye twabeera yadde hiita naye nga bwe kityo munnange ate bwe kitambudde ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso yo ne update ndala making sure nti osubscribinga obeera nga tonaba video osobola ogimpeera like ate wali kibeera kitambulira ddala bulungi nnyo. Ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso awo katono nnyo bwe kiti.